Yeah, obukulembeze tukitwala nti ky'abantu bonna, nti Katonda bwe yali atusindika ku nsi yatugamba mugende mugirye, era yemu ondowooza mukwano gwange wano zasinga okukkiririzaamu. Welcome back to this new episode. Tuli ku bukulembeze, mwe abavubuka abali eyo mubwegwanyiza naye muli mu bifo bya bukulembeze oba muli mu bifo ng'ate era muli bakulembeze. Mukulu Alan Mulindwa wali wano okututwala mu maaso. Sebo badde otumaliriza mu episode eri n'omusajja oyo omugirimaani ye yali Nishe bwe munyogera Frederick Nishe linnya eryo limbonyaabonya lyalinga Machiavelli bwe yasooka okumbonyaabonya ne ngakwata mpola otutwale mu maaso. Kakati omusajja omulala neera yaleeta yateekawo filosofe y'obukulembeze munsi kuno bamuyita Niccolo Machiavelli. Oyo yaliwo yawandiika classic, waliwo classic ye yaliwo mu 1952 nagisoma nno The Prince. The Prince baŋŋamba mbu yagiwandiika ali mu kkomera. Mbo bamukwata ne babaako gye bamuggalira eyo in a certain castle. Kati nga ye kyasaba mpapula na kyoya kye kyawandiisa n'awandiika ebintu bingi. Omusajja oyo Frederick Nietzsche bintu bingi brother Niccolo Machiavelli bintu bingi bimwogebwako, naye bw'otunuulira concept ye ey'obukulembeze oba omukulembeze walina okubeera leader. Yalina tutuyita yakola kye bayita pragmatism. Yalina ruthless pragmatism. Beliefs ezali universal. Ezize zaali so pragmatic. Pragmatic endowooza eri universal ebintu abantu bakkirizamu ba accept no norms. Yeze nga ziri radical nnyo mu biseera ebyo. Kubanga ebiseera ebyo nga bwe nkugambye nti abantu baali so religious. Kakati nga okwogera ekintu kyonna nga kiri religious bajja kuteekako blasphemy. Okubeera nti ono ayogedde kino tekikwatagana naki bya Katonda byatugamba okukola ki. Jjukira twali tutandika nagambye nti enfuga ya Katonda wetambulira. Olina okubeera nti self, olina okubeera nga wefudde, olina okufuuka slave okusavinga abalala, olina okutunuulira Katonda nga ye supreme, totunuulira biki, totunuulira bantu ba bulijjo. Kati nga ye principles bazikola ki, baziwakanya. So tebala tuzigamba nti zaali radical and ruthless. Leader olina okubeera nga oli radical and ruthless, okubeera nga ofuga ki. So tulabye nti Machiavelli inspirinze nnyo obukulembeze nnyo mu nsi yonna, naddala mu Africa wano. Mu Africa tutandika butandisi naye mu Europe mwennyini Europe walina amawanga mangi agatambulira. Twatunuulira oli ya inspiring abasajja ba Napoleon, n'otunuulira abasajja ba nga bwe nkugambye Steve Jobs wa Apple. Approach ezo baziteeka mu organization zaabwe. Hitler yennyini Frederick Nietzsche abagamba nti ze concept naye ze yakola ki, naye nga tetulina ono Machiavelli. Ye yali musajja nga ate ye naye alinga akyukamu naye nga naye agoberera Greek philosophy, ng'agamba nti leader olina okubeera nga oli feared rather than loved. Abantu bantye kati kubanga tutumya demokrasiya otwagala otambuliramu, oyagala abantu bakole ki, bakwagala okula ebintu ebiri popular. Agamba leader olina okubeera nga okola ki, olina okwagala nnyo abantu bakutya okusinga abantu okwagala. Kubanga mu kutya abantu baba batya nnyo ekibonerezo, naye ng'agamba mu love eri fragile sala bina ekola ki, ekyuka abantu ne bafuuka ne bakwekiza n'oba bakoledde ebirungi ne bagamba nti kati ku ssaawa zino bakukyaye. So ng'agamba ate banga batya the fear ekibonerezo kijja okubeerawo kibayamba okubeera nga bali ki, bali mu line, okubeera nga bagoberera obukulembeze. Naye ng'ate agamba nti omukulembeze olina okwegendereza nnyo abanale baleme kukyawa nnyo obukyayi, kubanga tebakyawa bajja kukola revolt bakuggyeko. Kati olina okubeera ng'olina balancing eyo. So abakulembeze mu Africa tukirabye, abakulembeze mu Africa bakikozesa, naye ate ne Trump yennyini Trump ennaku zino ndaba approach eyo agikozesa, naye ate akyayibalansinze era agibalansinga mu ngeri ye. Kakati n'aleeta gundi endala
principle endala oba guidance philosophy n'agamba nti yakosa principle ya fox and lion. Omukulembeze otutunulira fox eri canning si erina amaanyi amangi naye obukodyo bwonna okubeera nti efuna kyeyagala ate olina okubeera at the same time ng'okozesa amaanyi g'ag'empologoma okubeera nekiri kyoba oyagadde ng'okikola ki. So okosa approach ya canning n'okosa ne approach yaki. So leader alina okuba ng'olinamu trickery ne canning okufuna kiri ate nga n'amaanyi gaba geetaagisa ogakozesa ki ogakozesa. Nti ku ssaawa eyo gituyita nti lion erina strength, fox erina canning. Nti omukulembeze alina okutegeera diplomacy, deceit, obulimba ate wekituuka wali okosa force alina okubeera nga asserting boundaries. Kyenagambye obukulembeze kitegeeza kuba muyaayi. Machiavelli kati akikugamba awo nti omukulembeze olina okuba nga oliko ki olina okuba omuyaaye omanye kola ki nakugamba adaptability. Embeera yonna eriwo olina okutambulira olina okubeera decisive. Abantu bekyanze bagamba bitutamye ojjira mu mbeera eyo kituufu nange ebyo byantama naye mbeegayiridde tusooke tukkakkamu. Kati ye akugamba nti omukulembeze alina okuba decisive, alina okuba na ability nti wabeerawo opportunity agisizinge okusinga okubeera nga alyinga ku luck. Kakati nga bwe tulabye nti one of the issues tulaba nti tambulira ku demokrasia nti obeera nga oli mukulembeze olina okubeera nga system nga gwe olina okubeera nga olina capacity ogimanipulatinga. Waliyo omusajja gwenjagala ennyo bamuyita Dr. Miles Munro omugenzi musajja yali musomesa nnyo naye ng'agatta yali Dr. Miles Munro yali pastor naye ng'agatta ne Greek philosophy kati ng'agatta eno ebyakatonda n'eno ng'abimajinga n'agamba nti omuntu okuba omukulembeze tolina kubeera victim of change. Naye nga ye principle yagamba nti leaders are supposed to be not victims of change but they're supposed to cause the change or be part of the change. Kubanga change wekuleka ofuuka victim. Leader alina okubeera involved process yonna. So ng'agamba nti leader oyo alina okubeera nga adaptinga tagendera ku mukisa nga mwabalaba omupiira nti nabadde nabo omupiira omusajja omupiira gwaze mu box ne gumwekoonako oba omusajja yabadde akubye cross nekuba ku defender goal neyingira. Leader tolina kubeera nga ki tobalira otambulira ku mukisa olina okubeera nga nti kyoluka kiri ku script kibalira ng'omanye ekintu kyokola ng'omanye nekikola ki gyekikutwala. So outcomes rather than intentions. Ng'agamba nti leader yenna ali judged by the results ze baba achievinze, not the morality of their intentions. Nti ye ng'omukulembeze omutuufu todda okutandika kuwoza nti bwenkola kino banandaba batya. Olina okulaba result. Tolina kuba na nsonyi. Kati ng'agamba nti bw'obeera ng'okola ekintu nga kijja kuleeta stability kikole. Oba kuba bali miggo kikole stability ebeere ng'ejja ye ng'agamba nti the end justifies the means. Bw'obeera nti omukulembeze leero ng'olaba nti ng'omukulembeze nti bwenkola action eno egenda kuleeta nga teyiwo butebengekufu obanga agenda kuleetawo emirimu kikole. Abantu banyige obeera popular boogere ki naye nga the end result ofunye stability gy'oyagala ogikolayo akalala akabasanyusa mu maaso eyo. So olaba principles ze nti ebintu ebimu wano mu Africa oba ensi birabikira ddala byatambulirako. Managing perceptions agamba image is everything nti omukulembeze olina okubeera nga cultivating a perception mu bantu ng'olaga strength ng'olaga amagezi ng'olaga ne fairness naye ate olina okubeera ng'oli ready to act otherwise. Nti ku ssaawa eyo bw'obeera mu bantu nga bakulabaga nti musajja oyo mugezi nnyo musajja oyo akola ebintu ebyewuunyisa naye ng'ate bw'obeera nga embeera yeetaagisa osobola okukola ekyobusiru ekikola ki ekyetaagisa abantu kye batasuubira. Omukulembeze yabadde atya leero kakati
ye nkola nera omukulu ono gyakola ki kwegamba ekintu ne kibaawo gyayogerako omukulembeze nojja n'okyegaana naye nga bakiragize n'okiraga ye yakulaga nti olina okuba ne mindset ye n'ogamba ekyo abamawulire baalimbye kati ekintu kyasembayo okwogera nti the quality of the leader ogirabamu inasaako ye nti yenyini yekulaga amagezi g'omukulembeze omukulembeze omutuufu olaba abantu abameetoolodde beyesembereza nti bw'obeera nti omusajja ali awo omukulembeze baprofesa bamuliko gundi badokita bamagezi baani bonna ate ng'agamba nti omukulembeze alina okutegeera okubuuza ebibuuzo ebitwala obeera n'abantu abagezi naye olina okuba nga olina amagezi agasukulumye ku bo okubuuza ebibuuzo ebituufu babeere nga biyamba bo okuwa amagezi amaki amatuufu oba kakati alina okuba n'amagezi amalala okwidentifyinga bano abantu babeera nabo nti abantu bano abamwetoolodde are genuine advisors oba baflatterers kakati nagamba nti omukulembeze ye according to him Nicolo Machiavelli agamba nti alina okwesarawundinga si baflattera naye alina okwesarawundinga n'abantu kagakyagezaako tegeeza tobeera n'abantu nga buli kyogamba awo oyogedde sikulabanga nako muzeeyo olina amagezi weetaaga omuntu gwogamba ekinaga mukulu ekyo nedda tekijja kusoboka ate nga neyo kanso y'abantu abo alina okubeera nga agikola ki ng'agigoberera wanga agiwuliriza so tobeera naba oye bokka era olaba omukulembeze ng'alina abawujja obunyama bamwetoolodde nga bangi oyo aba tali mukulembeze ate aba ayolekera kugwa of course kubanga obeera ne baflattera ekiba kiddako neera kugwa so byezo abasajja beneesigamyeko omuntu yenna abayagala okubeera mukulembeze nti inspiration ziri ku bantu abo abayawukana ku bukulembeze obwa Katonda ne bateekawo principle leaders alina okuba agoberera ebintu ebyo byonna obyogedde kanso nze atunda emicungwa binnyambirawa kakati lwaki nteekwa okuba trickland canning nguze omuntu omucungwa omufu kati omuntu nga bwe natandise nengamba nti obukulembeze tebuli nti kubeera kukulembera balala bino tetwogerako bano abaagala okukulembera abantu oba abantu abaagala okukulembera ebintu bye bakola bakubuka ennyo nga tugambe Steve Jobs oba nga omuntu oli mu organization oba oli mu banki oya kutuuka to the highest level oba omuntu oli mu legal profession oya kutuuka ku highest level omuntu oli doctor you want to reach the highest level yakola eddwaliro impacting a society bwe bantu betwogerako nti omuntu oli farmer naye oyagala okubeera nti I want to be the best farmer there is no principle etukuwadde ku basajja nga bano zoyinza okukozesa okubeera nti oachieving oba otuuka ku mukulembeze w'entikko omulimi ebyo kati ye anoonya wabyapulayingira ku ssaawa eno talaba atuwulira twogedde neera principles zitwogeddeko mwajja principle emu okulaba nti field eyo agidominatinga nti abakozi bo bwe bakeera ku makya ne beekyanga ne baga tetujja kungula micungwa ng'ate akaseera kakatali neera kiva strike eyo wejja neera weba olina ensobi z'okoze ng'omukulembeze bo anti abantu abamu balowooza okukozesa abantu ate si bukulembeze yakulaba nga ayamba bali okubawe obukulembeze omuntu yenna kyoba okola ebintu ebyo byonna bye twogerako kuba n'amaka bukulembeze bwe tuyingira amaka nze nsobola okufuuka Machiavelli tulabye kubanga kati wetuba twogedde ku bintu ebikwataga n'okubeera nti omwami kubanga kati concept eyo egenda efuna challenge kubanga kati bwe tutunulira abakyala baffe today's world balina baagala nnyo ba-applying egalitarian principles mu maka zenayogeddeko nti tuli omwenkanonkano zezigamba nti we are all politically equal fena amateeka fena tuli kyekimu okyala nkikwasagana nekya Bible maaso ki ofuna mmeka ku mulimu naye nga tulabye n'okulaba nti waliwo n'abakyala abamu nga babadde
mu families ebisinga ne bajja nga abakulembeze n'amakago tegatera kuba stable kubanga butandika otunulira from God naye abakyala kimu baki challenge agamba nti the man is the leader of the home. So abakyala nabo bavudde ku nkola ya bagamba waliwo equality. What a man can do, a woman can do better. Nako bakagattako. Kakati waliyo abo betuyita women activists. Baraba. Kati bo advocating for the equality in the house. Kubeere nti waki omusajja ojjanga gweki nga gwe nti nga gwe leader. Nera amaka gasinga lwaki gafeirinze nti eyo system gye tugamba nti Katonda gye yateekawo omwami nga gwe leader egenda efuna challenge ewakanyizibwa mu kuwakanyizibwa bw'omwami n'ojjukira nti nze mukulembeze ate ng'ebintu by'okola ebiseera ebisinga mu makaago si ya bukulembeze kuba tewayiga bukulembeze tomanyi bukulembeze kyeki omanyi kufuga ebiseera ebisinga tumanyi kola ki kufuga si kukulembera byawukana kugambye ojja kukola bwekiti tubogoka n'obogoka ng'omusajja nze musajja wano nze nkugambye okola bwoti olina oba tokola bwotyo nze sijja kukola gano maka gange nja kugoba mu maka gange oba si bukulembeze okufuga omusajja akola atya alina kuyiga okubeera omukulembeze oteese ne munno nene obukodyo tubwogedde netwogera n'obukulembeze netwogera ne filosofi okuba omuyaayi omusajja okubeezaawo amaka kakati nabulala nti abantu bonna olaba abakristaayo ne oba ogoberedde enfuga y'obwakatonda gyetugambye eri nti servantitude kubanga ogenda bwakatonda ga servantitude osoma nti adamu bamugamba yalina ogenda akalukane ono bamuwanga omuki nga muyambi we naye ku ntandikwa baali benkana ndowooza obuzibu we bwava naye ate ne bayibuli yakiraba n'ekyamendingirawo oli omukyali yasooka n'agobwa mu nnimiro kati naye abakyala bagamba nti you are the man, you are the what provider. Lwaki ate ebizibu we bijja ekyo lwe bakyogera anti bo system eri ebakolera gyetugamba eyaki eya bayibuli kakati bw'ogenda ate bannaffe waliwo buli culture egenda ekyukako wa system nti bw'ogenda n'ogenda mu busiraamu aye nabo concept y'emu omwami gwe head mwami gwe provider bo bagamba you must be provider 100%. Ng'oli yeetuulidde naye kati tugenze ne tusoma bwe tusomye kati abaana bavaayo mwena muvudde mu university ne mwagala mubeere nti equal sharing of bills kubanga mu Europe mugenda ku date equal splitting of the bill bwejjanga naye aba splitting nabo banyumirwa nnyo ng'omwami kubanga nabo ba Christians nabo banyumirwa nnyo ng'omwami yatekinze charge nti bill yagikoze eki so ogenda okwekanga nti mu spirit eyo ng'omwami akola ebintu ebyo by'obukulembeze kyangu ate omukyalo okubeera nga akola ki asubmitinga gy'oli obukulembeze obwo tetulina kulekera bakyala buvunaanyizibwa bumu obuvunanyizibwa naye bubeerawo kubanga edda naye twagamba nti walinga birimu omwami we yagendanga okuyigga ngaali exposed wild animals emisota ebiki byonna byonna naye bwe yaddanga n'aleeta omuyiggo gwe n'aguteekaawo omukyala yafumbanga omukyala yalabiriranga abaana kati omukyala yalina naye rooli ye n'obuvunanyizibwa bwe naye kati tulaba ebiseera ebisinga nti waliwo switching of roles kati mu switching of roles ezo nti muli awo mupangisa ate n'omukyala omugamba nti munnange naawe leeta rent tubagamba mba nsasula rent nga nsasula school fees akati gwe lwaki bwe nkomawo waka bwe mba mpaata emmere tokumesa nawe ndokuma esigiri awo ebintu bwe bituuse awo abo bali mu concept ey'obukristaayo oba eya bible bwe bali n'abali mu concept eya religion katugambe ng'obusiraamu bakola ki we bali kakati ate bw'ogendako eri ebuyindi nti ate ebuyindi tuwulira nti abakazi bebawasa so
atogenda kwekanga divorce rate yawe si yamanyi by the way divorce rate abami abayindi batya nnyo bakyala ba tibatira ddala bangamba balinga bami bakiga wano nabo batya abakyala simanyi mpulira biwulire nange so omukyala omukiga aba mukambwe kituufu naye nga ate omukyala omukiga akola bingi okusinga n'omusajja wati bakyala bakozi tebeganya ne munnaffe eyo waliwo ne Kabila abakyala nabo oba olwawo Kabila omukyala Muteeso akola buli kimu yakola emmere somaali ne basekula yakola atya ne ssente oluusi yazikola naawe omwami mulimu gwe gena tuwali nanywa karamojja bwe kiri karamojja bakyala okera ku makyanga olina okulabirira amakaago nonoonya kye balya olina okunoonya omwami bw'abeera era abaami karamojja baba bataayayasobola kugireeta wano ku bayivu agamba ate kati awo omwami mba neetaaga waaki bwe mba njeetaaga omwami nga it is procreation nsobola okugenda wali nenfuna dona njafuna surrogate oba dona naku zino bateekamu ne ssente some of these men are donors naye nga tebamanyi mulimu abamoyo bwomala okuzaalayo abaana nga 2-3 ng'alaba tokyalina relevance ngadduka bagoba banga ogenda ennyumba weeri kimu weekiri kati agenda okulaba nga you have outlived your relevance kyova olaba tulina naffe okuba abeegendereza ennaku zino tomala gatayaaya so there's a concept zetugamba nti omuntu olina okuyiga ng'omwami okukulembera mu ndabayo ku musajja n'omukazi mu maka ani asinze okulwanyisa obukulembeze nga Katonda bwe yabuseetinga obw'amaka kuba naffe abasajja bagatusuuliridde obuvunaanyizibwa awo ne kiba nga naffe oyinza okulaba nga eyo contribution abakyala basomye nnyo alaba nga takyafugika mulimu omukyala gw'otunuulira engeri gy'asongodde enjala gy'asiize emimwa ne weebuuza ono bwe muteekewako nonnaakera ne mugamba hani mpaka kyayo ono ekyo nja kuwabuya opinion yange ng'omuntu opinion yange sijja gamba nti eri objective nja gamba nti eri subjective best ku byendabye ng'omuntu oba nange oluusi byempiseemu oba byendabye abalala nga bayitamu ne kugamba nti practice nga lawyer nti nkozeeko cases za divorce oba nkozeeko cases ezikwatagana ku bufumbo sijja gamba nti ze nina experience naye tujja gamba nti waliwo movement eyo mu Europe yajja activists naye nga bakyala kati abantu abo concept eri gyenkulaze endowooza ne tugattako n'eri fact nti bagenze nga beekolamu omulamwa what a man can do a woman can also do better bamisleadinze nnyo abakyala naddala young generation y'abakyala abamu bajja kuwajuinga bagambe nti bamisleadinze naye wetulaba nti byebakirizaamu biva ku mulamwa guli gwe tukoze eki gwetwogeddeko ku nfuga ya Katonda ku nsi nti omwami yaba obuleezibwa bw'okukola ki bw'okukulembera mu maka nga bo balowooza mu ngeri ti omukyala naawe soma naawe genda okole ssente bw'omala okukola ssente naawe ojja kubeera n'influence tajja kujooga bintu bwe bityo naye nze ekintu ky'okujooga omuntu n'obeera ne ssente mmeka waliwo ajja okujooga waliwo ajja okuyisaamu waliwo gwe mmanyi wano yalina ku kifo kya waggulu mu gavumenti naye nga bwaddeeko omusajja banimpi namuga wano ndi musajja komeeri kati yali nfuga ayagala amufutubbaleko omwami yajjukira bw'obeera n'omukyala abaami abasinga balina obuzibu kubanga babeera ne concept eri gye twogeddeko eya Katonda ebeera ereeta nti omukyala alina kubeera housewife ng'oprovidinga nolaba ne mu busiraamu abasajja balabba bagagga nnyo omukyala n'abeera waka n'abaana bakyala 3 babana naye nga baprovidinga bw'agula emmotoka nnyo nga ziri ki bw'akola ennyumba akola ki standard yemu bizibu mu economic times kati oyinza okubeera ng'oli musiraamu nga gwetaddemu concept tebuddiini ensikiriza abakyala naye olina capacity okugobera principle zaki nga n'omuggo wasooka
Nabbi Muhammad osooka mugamba nti kansooke ntuukeko mu kibuga nja kubuulira ekibi osobola you understand so abaana batuusa okusoma abakyala ennaku zino bayizi bono bagamba ono kale asaba international school noli wala abali nange njala abali international school can you manage olaba nti gwoyina belief eri naye tosobola kukola practically ogenda okubeera ku mulimu gy'okola so bintu bingi influence zizeewo ne firimu tulaba nyingi ku ssaawa zino bw'otunya social media enengeri gye programming n'abantu bedda twalabanga bifirimu bi Nigeria naye ng'omuntu alina ekintu kya programming mu bwongo obwo n'olaba firimu zino eza west ne bakulaga eti omukyala osobola okubeera booti nayo n'obeera booti naye nga ezo principles zireeta wano mu society yaffe ku ground teziri practical ground ndalamu teziri practical so nze bwe mbitunuuliramu nti western wetula external influence zisinza okubeera nga zireeta obuzibu mu society yaffe nti abantu bano bakoppa nnyo ebintu babalaba ebintu ebweru n'abiraba mu firimu nga binyuma nga zino soaps bw'otunula soap n'ogiraba omuntu n'akulaga relationship nga bwetambula mu soap ate ku ground bibeera birala tebakimanyi nti ensonga yaleetawo soaps zino was to create fantasy mu bwongo bw'abantu era target audience y'abantu abo be bakyala abanobyeko kuba osobola okurelatinga ne soap eyo omwoyo gwe ne gukkakkana ng'olinamu karakitawo bakinyinyonnyola ba philosophers naye maama nga bizibu biryawo kakati ogwo omulama nze I will blame entirely nti the unseen sijja kugamba nti ffe ng'abaami kubanga n'abaana b'obulenzi balina culture ze bakopye ze balabye American society ze balaba mu firimu ze balaba ebitambula mu Europe ne baagala baplayinge wano kakati tugenza okulaba nga basuuliridde obuvunanyizibwa kubanga kati wano okujja nga mu Uganda nogaa nti splitting ebbiiru ng'ogamba omuwala omufirika muri ku date agamba akavubuka kakopi kali sikalabangako and it is now being enforced kubanga kati at the end of the day abantu batadde concept eri ey'okubeera nti to equality bagiteeka into play n'abasajja bagamba kati bakyagala nawe okutwala full responsibility bagamba naawe okola mukyalo okera ku makya n'okola sente ziragabwa biiro tugisplitting tukolebe tuti ate ng'omwana yava awaka nga bamukuliza nalaba ne taata we ng'abadde so omukyala nga alina concept eyo ng'ate n'omulenzi alina concept eri endala ate ng'omukyala alimu n'eri concept nti ye waakola yakubeera independent kati bw'amala okukola ng'alina omwami n'afuna ssente ze atandika okulaba nti I want to be abakyala abasingawo we banneewuunyisiza bw'atandika okufuna ssente mubaddemu embi kuva myaka gya 26 bw'aweza 35 ne zijja lwalowooza nti abadde takyakala nnyo lwalowooza nti has to spend time with the girls lwaki ebintu ebyo neera kakati nze nina kyempamu abatuuliriza ku ssaawa zino nti ebintu bibiri ku nsi ebyo byolina okubeera ng'ogoberera okubeera successful ate ebintu ebyo kwegamba olina okubeera ng'obimanaginga ekisooka is time ekyokubiri is change biri inevitable mu bulamu waffe mwe twawangalira nti owayitawo akaseera abantu bakyuka ate wayitawo akaseera olina okuyiga how to manage change nti omukyala gwobadde naye ng'ali 21 years of age olina obwongo obunasobola okumanaginga omukyala oyo ng'ali 31 ebyo byonna biri awo olina obwongo obunasobola okumanaginga omukyala oyo ng'aweze 38 kubanga oyinza okuba obwongo bw'alina nga yakyaliwo girlfriend ki kati wuuno afuuse CEO ebintu byayogera akomaninga abaami eri gy'abadde nabo kati n'omukyala yennyini alina balance eyo kubanga bagamba nti gwe omwami gwe mukulembeze kati obeera omukulembeze osobola okukulembera omuntu oyo olaba principles za Nisha twogeddeko ne Makaveri oba abiseera ebisinga bala ne bakozesa principles zaizani eza Katonda okokozesa za Katonda obuzibu zirina okuba nga mwalayininga omukyala w'omusabi naawe oli musabi naye omukyala wabeera nga eddiini agivuddeko ogenda okwekanga nga neera akusiripinze through your hands
ng'agenze kati zo family zibeera nnyo mu Katonda ne mu kusaba nyayo ziranga zibeera kwa mwina ekibagatta values mukyala ne bw'aba w'amaanyi atya balabye abakyala ab'amaanyi nga bwadde ewaka akugamba nze nfumbira omwana ng'asinga n'omusajja ssente mbirabye kati abo bakyatambulira muki mu ddiini batukiyita eddiini naye nga batambulira ku nkola ya Katonda kati awo mubeera nga mwenna nti mukwatagana mu ndowooza eyo agamba kagasabaivinga omu ku mmwe bw'aba alowooza n'essaaka ebeetoolodde gwe Solomon obeera nga omusajja mukkiriza kiba kirungi n'oyingira n'owasa omukyala nga babe balina eddiini relationship ejja kuwangaala naye obeera nga tebalina ddiini kakati nga influence zino nga bwezitugambye zonna eziri information nyingi ono ayogera kiri n'owuliza ono ku social media akulagirira kino n'owuliza ono akugamba kiri ate tulina abakyala abamu ab'obwongo obunafu ye buli kyawulidde ku TikTok nga kisinkinga bulungi bwongo ng'ajja akyapulayi amaka tegabayise mu ngalo lwa TikTok ekyo kati nakyo kyo opinion ya abamu naye nga nze ndowooza nti values zezikeepinga relationship naye mubeera nga temulina common values mugenda okwekanga direction buli emu atwala yiye endowooza mwe batekwatagana mubeera nga nti omwami agenda mbalala ate omukyala agenda Busia naye mubeera nga omukyala asazeewo nti tugenda mbalala ngenda n'omwami wange naye mutuuka embalala olina okureetingayo ekipya naye katuvudde embalala tugenda Kabaale kati program n'ogimuwa nakkiriza naye nga mukyalo oyo okukkiriza muggu olina okuba n'obukulembeze si kusiba mbuzi bbiri ku muguwa gumu eno eyagala kulya bisagaze eri eyagala kulya biwata zijja kwatuga okay abantu basiibule kanso so abatuwuliriza byebyo bye njagala abantu baawule nti omuntu okwesimbawo ku kifo mu Uganda tulabye ne mu Africa gye tulabye olwaleero omuntu oyo ebiseera ebisinga aba tamanyi na kyakola naye tukuwadde philosophy zoyinza okuyitamu eziri universally accepted okubeera nti weetuninga okubeera nti ofuuka ki omukulembeze ate obukulembeze tolowooza nti olina okusooka ofuna ekifo ntandikire ku leero si chairman okukola impact ne mu bintu byokola beera musukulumu beera mukulembeze mu ekyo ekintu kyokola ki principles zetwogeddeko ziteeke mu nkola ojja kulaba nti business gyokola oba concept yonna gyoba oyina ogifuula otya nefuuka practical n'obeera ng'osukulumye ku banno bembadde njagala abantu bamanye tusobole okubeera nti kulembeze bweyongera tuleme kubeera nga tulina abantu abali mu bifo tujja okufuna emisaala okay kale mbeebaza nnyo nange okubanga mbadde mutweyunzeeko ndaba subscription mwajongeddeko muli bangi nnyo kati abangoberera yes kizaamu amaanyi tugende mu maaso bwe tutyo nga mwagala obubaka bwe buti nze sijja baleetera bya kisiru ku channel nga bwe mulaba abalala for likes abaagala okuyiga mujja kungoberera tukole ekyo ekituufu society kyetusuubiramu okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire mweraba.